EM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Example z'abayimbi abaaliko n'abo abantu obulya bwe beegomba. How old are you? Nga baayitaawo. I'm just forever young. So nga tukyali ku nsonga bwetyo tugenda tunulira omukolo tuyagala natunulira mwana kuba ajja kukulemesa okukola jimuso tuyagala natunulira mwana kuba agenda kukulemesa okukola kale yogera olinga kasuku kale yogera buli lwenkola ne kasuku n'alaba ekyala nga kiyitawo bwe kiti ng'atandika jemuso kati nkola n'abantu ki bano olinga kasuku mani naffe tusaase tulina omusayi obwenzi bubi tukyagenda maaso era bwenzi tutambula bayibuli egamba sijja kulopa ulira bayibuli weegamba tukole nti kugamba kano ka bayibuli abantu tebaagala okukamanya tugenda bajulizi ku lwokutaano tomanyi kyobulaba nze sinudde bundi agenda nagamba nti okutuna obutunuzi bwoti oba oyenzi teba ne mungu otusaasire naawe gwe yabatonda ekiri e Kampala ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabatanzi Adibidde Kulujja Mr. yaganye okuba nti amugjawo otunulira mu story Faridah nakazibwe ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno simanyi nnyo naye kyemanyi yali muddugavu n'afuuka omuzungu layita talina kyeyakwatamu mbeera yamulaba mu bifaananyi ne mu muvi ezasooka saamulaba kamera kirabika zitayina bulungi tezaali bright tugende mu maaso byonya birabika bitandise okutabula kati onvumye n'obusiru olwokuba njogedde kudana Nabatanzi tekinyirira kale wekiba kyeyerusa okwerusa nga kulungi okwo tudde ku nsonga njakuleetera no nettala batiteekewa kuba kino ekyana byebisaana tudde ku nsonga gyonna byebyo obadde ogamba nti Bruno ne Faridah nakazibwe babaddewo okumala ebbanga nabo bakyawaganya baali beegaana mpola mpola kati bakkiriza naye ndi omu ku bannamukisa bakkiriza eyafuna ku kasente akava ewa Ssenyonjo Ssenyonjo Faridah ekitegeeza nti Ssenyonjo yali bba wa Faridah nakazibwe officially omusajja yazaalamu Faridah okwe TV okwo totandika nze kyenkugamba yamuzaalamu oyo Ssenyonjo alabika yali munda oyo yali munda teyali oli weri wa mu west eyo erinnya ndyerabira nodyerabira oyo gayi mumanyi gayi mumanyi yazaala mu Faridah abo abaana abo tobirabanga bisheshe tugende bisheshe byeri Nabatanzi Faridah yalabika alimu obusheshe wesembabu okimanyi wesembabu just mulungi buli mulungi temulowooza nti omulungi asooka okubeera Omuganda kibulaka beauty so mbadde nkyagamba nti Shugama Megundi amanyi okumanya olwali tuba ku mulamu abantu ne batunyiigira ate batubanyiiga ki bw'otandika ani yakugamba obibakolere okuva ani yakutuma obibakolere we baba banyiiga banyiige Faridah nakazibwe Bruno omukwano gubatwala mu maaso niwakubadde ng'atogodde Nabatanzi ne Mr. gwaganye naye sure omukwano gugenda mu maaso naye kakati kankubulire Jimuso Jimuso wali oyagaddeko omukazi akusinga obukulu sikikolangako njatandikira ku mama obaani oyo omwana muto kito nnyo ekyo kito tokigeza nako naye Jimuso bankubulire kino abaana abo kati abo ba Bruno bagenda okuba obwana bubeesuulamu bwesuulamu omanye ebibeera mu ndongo obwana bubeesuulamu Bruno afunayo obufunyika katuni katambula simanya zeemu kayimba k'abarediyo you were sweeter than cuckoo
akana nga kakuba gita nga we kayimba ne gundi kako kasitudde ne gundi waliwo yali tannaba kutandika ebyo kakati agenda okuva mu mbeera eyo ng'obwana obumwesuddemu nga buyitirivu kakati abutesitingako n'alaba okitegeera abutesitingako n'alaba agenda okukizuula obwana ebiseera ebisinga kajja ne kakwesulamu naye era kasigala kaagala kakuba pekiseni kakusonsekaawo ne kakunyunyuta ne kakunyunyuta okitegeera kati end result ekyana bakirabeko wano tulina wano mu kamera bakulabeko obedda tukoogerako nga Outer Baba TV mutegedde balyeku outer there balyeku yabawamba eyo naye nga kati obwana obwo Bruno ke bugendo wangamba epas avako naddako epas kira yatwala mukwano gwange itani omanyi itani yo yali mukwano gwange nnyo obakuba bulango ina ndao tu boba olaba bulango n'onyiga nze kubulira yali mukwano gwange itania forever tani yagamba jimuso tulina sente aina akanya ke yeeyita life of the party yeeyita life of the party itania nakalabako emunyonyo nga kali mu mmotoka neŋŋamba omulamba tugenda guddako ekibiggwe olowooza nti tulina kutambulira ku script guno oguyise muzannyo oguyise muzannyo ogwino nonyiiza golowooza tulina kubeera ku script yogera bino tulina okubeera ku mulamu assebo kati byetwogerako ebyayitani olowooza tewali baagala kubiwulira nakasanga emunyonyo nga kali mu mmotoka neŋŋamba anti kampi neŋŋamba naye bannaaye omukazi bannaaye onyirirako bunyirizi n'ogira anti abeeru bano batuwamba nnyo kati tokiraba kino bwe kitukankanya tokiraba naye ojulya n'owoomerwa nga gyemuso bannaaye iwo naye kakati mbadde nkugamba nti abaana abo bagenda ne batabaala obwana ne buno obwana ebiseera ebisinga buba tebunneezuula okimanyi nga tebumanyi na sex naye bwe okimanyi osobola okugwa ku mukazi eyakula naye nga talabangako nti n'enkuba esobola okutonnya nga takimanyi nako nti enkuba esobola okutonnya omukazi nga omuguddeko kwegamba nga yakula kakati abo ba Bruno ke osobola omusanga gudde ku Faridah we n'amusanga nga Faridah tamanyanga ko nkuba gyetonyera ka Bruno ke kaganga kamukuba omubira ne kazibukula ensulo zonna n'awunga ate nako kagenda okulaba nga kabadde tekabiraba alaba nga already ono abadde akawa ekimala naye ate n'agattako n'ekya raining cats and dogs okitegeera tugende maaso kakati naye gwe ebintu bino abaana abo bulooza abaana abo lwaki batwalibwa nnyo abaana bagenda ne basanga ekisooka abakazi abo abakuzeekuzeeku bagenda ne basanga nnyo ekyamba mu baana bano abaana baba serious ku kyuma ate omwana afiiringa nnyo comfort bakazi abakuze gwekimanyi abaana basanga nnyo comfort bakazi abakuze batya anti kakati omukazi akuze tagenda kuteeka nnyo ku pressure yawa ekituufu gwe gimuzo tuyagala kusoma kuliyingirira lifestyle z'abantu nze bino mbyogera ate si kugamba nti byembeeramu naye mbiraba era mukama waba mpadde omukisa n'embikola ate siina musaayi okitegeera nange ndi muntu si kya ssente ate baida olaba nti abo abaana basooka agendayo ngalowooza ono omukazi agenda musaamu ssente naye gyevuba negye-bwenkana kakati oyo Bruno ke abadde molded nnyo okukola ssente by Faridah
n'okusinga we yali abadde. Omanyi gwe endorsements Bruno Keza abeeramu okuba oyafuna Faridah. Olw'ensonga nti Faridah atandika okulabisa n'agamba kati kozesa gundi yo tukozese kino tukikozese bwe tuti olwa brains ezikoze eki ezikuze naye ate n'ekirala niwali mu bed omwana agenda okulaba akukwata mu bwati n'ebintu by'otakolanga baby stop gimusuka nkubuulira abaana n'ebintu by'otakolanga abaana bagenda ne bagamba nti okimanyi nti abaana bagenda ne bakozesa kano sijja kukola kino simanyi sijja kukka gundi bakuli abikozesa obikola wekka nga gwe yeesiimidde omaliriza wagiridde dda nga wasse ogirimu okitegeera kati kyenkugamba abo abaana ne lwaki mujja kulaba nnyo nga batwala nnyo abasajja kuba abakazi ekisooka waabanga ddala ali legiiti ng'ebintu bye bikuumuufu okitegeera agenda kuwamba akavubuka akakyaliko akatooko ku ye naye n'ekirala omuvubuka oyo ajja kufiiringa nnyo kamfati mu ye era nze Faridah mugamba wabanga ka Bruno keeka akeeyagalira nga beeyagala aleme kukweka akalete mu mataala nimweyagala naye lwaki Nabatanzi akyaganye abaana ne bakitegeera oyo Bruno ke yategeera dda naye Mr. Faridah omusanga nedda nkuwa example ye Faridah wekibanga kituufu nga kyoŋŋambye Bruno ke yategeera dda nti ono Faridah ate mulala ku bakazi bonna babadde nabo nali nkola promotion ya Palaso n'oluyimba lwa Bruno ke oluyimba nga lwagaano nalaba mwaluteekamu naye bampa sente ntono naye nalukolera kyerulina okubeera nate era lwakomaawo nga bwe lulina okuba erwayina nnyo maanyi wano omukwano gwa Bruno ke ne Faridah gwo gw'amaanyi oguba gyeguli nabalabako bagenzeekonaye gwe gimuso wali ogenzeko okulambula ng'ogenzeko n'omwana nemugenda tikapuchora nemugenda Kasese Queen Elizabeth nemugenda ko ku Action Falls katuna boda nemba nengende embalala nga simanyiyo wali ogenzeko ku bintu ebirimu game park falls waterfalls eyo yonna nagendayo n'owulira ku breeze eyo naki kati gwetebereza ng'oli n'omuntu ng'omusayi gukukulukutira mu ye okitegeera kakati nabalaba Bruno Faridah neŋŋamba bano bayinza okuba nga tekisoboka ekinaaba wano naye nze nkyagala nnyo ate kati oyo Bruno ke wonna waava okudda wano bw'ava ku Faridah bw'ati omukazi yena bwanaddamu ofuna straka eyagira oba mami Anita Amongo straka yayiika evviivi kale mami Anita Amongo mami talina gundi fufa president ebyo mami talina fufa president ne Shiba kyamulina fufa president omanyi gyayitira ate bw'obeera musiraamu ng'oli musoga anti kakati ate eri mami waayingirawo ate kati Shiba aba ngoma oba mami ayogerera mu bungi anti ne bwayogera naye $1 ono mami muwomu $1 million obo bukazi mugenda ne mubugiriramu naye tebulina nnyo buwomu bwamu paso yangamba alinenene bubeeraawo just wakupapiramu palaso yagamba atya Shiba naye yakwata ku nnene gode kana akasajja gikasitula kana akasajja kuba nalaba akasajja ani alina ennene akasajja nkakutte empuuta kwekali neŋŋamba kana akasajja empuuta kanaagisobola nekagenda nekagikuba wali ngenda okukola nantuma aleeta bw'ati neŋŋamba naye bagamba ani alina ennene naye ndaba nantuma ajja aleega bw'ati amagulu ani alina ennene neŋŋamba kiki kino so gimuso kyetwogera nti abawala abasinga obungi
tebawa nnyo basajja mirembe abawala bano abatoototo abavubuka nga Bruno ojja musanga kati Bruno yakugamba aba alina eddeemuwe ate amusanga na Waikibenda ekitegeera demu wa Bruno yamuyisa bubi yali yafunye depression before kufuna Faridah yagenda Faridah kufuna counseling and guidance okitegeera kakati bwogenda Faridah nga badde ati broken afunye awo abantu abajja nga bamukwana nkundi Kigongo n'olunekana akasajja kakadamu akagamba kadokita keka kusayi omanya abasiramu bakola akantu kano erinnya limu basobola oddiyita emirundi nga gundi Husaini tukole gundi omusiramu nga yakutumidde amannya erinnya eri ng'alyetoololerako enfunda ng'eziwera naye ekyenkugamba Jimuso nti abaana ekizibu kye bafuna kyekyo nti weesanga ng'omwana agenda kufuna buli lwekyusa obwana naye ng'obwana ebintu byabo kumuteekako stress ono akyakakwana ono akyagira naye Faridah waali abadde heartbroken ekimala ate n'ekirala relationship emusanyusa kati gyayagala okitegeera kakati nga Faridah kakati Nabatanzi ye omusaasira nti ono omwana owa bitusi babanga abatandika tebanatandika simanyi oba gyebiri ddala okitegeera so kyonna kyekiri kiri nti abakazi abakuzeeko bategeera nnyo muhabbati okusinga abakyala. Story ya Dana tujja kukoma nayo mu episode eddako. Olunaku lwaleero tubadde ku Power King esanga wali eno ku munaku olibaddemu kuba nti otuuka awo Kasubi ku Masiro nokirira wansi n'ombuza Power King every Monday to Monday ebeera party holiday ebati part time so olibaddemu kuba nti ojja nvuddewo mbali ne mukana wange Mukidwa nga Jonathan bangi abali ababonaabona bashuga bamijje bali bayi